Mutemo Baswali and his wife Brenda are the founders of Christian Revival Ministries International from Kampala, Uganda in East Africa. A minister and an author in the gospel dispensation. Baswali is a teacher and distinctive gospel analyst on the billboard across the globe. He is also the author of the parable of the chicken and its feathers that has broken down all the shadow of foundations in church. Kino kiri about the author ku kitabo kya The Shadow and Substance of Jesus Christ ekyawandiikibwa Mutemo Baswali. Kyekitabo kyennyina wano ndeeteddeko kopi nangamba Summit soma olabika bye nayogera luli wali olowooza ndi mu katemba. Kale Samikege mannya gange Unique Media channel tubaniriza mwenna abalabi abeera okona commentinga no sharinga messages tuzaagala nnyo zituguidinga into becoming a better channel. Abatawemula ng'omumanyi totyoboola omanyi tojerega tukwagala nnyo lwa nsonga tukwetaagira ddala okulaba nga tutambula naawe. Tumanyi tulina ekirooto kinene twagala tutuukeyo nga tuyambiddwako gwe, tutuukeyo ffenna tweyagale wamu. Roland Selima yali ku kamera. Olunaku olwaleero tushutinze olunaku lwa Sande nga tumaze okusaba Katonda. Simanyi nammwe mwagenzeeko mu church ne musaba gy'osabidde simanyi naye program eno tugikoze olunaku lwa Sande nga tuvuddeko mu church ate okusinza ku Mukama Katonda. JS Medical Hubs bali awo nansana we bali okulaba abakujjanja gwe alinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba ng'omukyala naawe ayagala okweklinzinga mubiri balina akantu ako ke baleese okanywa noba nga atojjamu ebikyafu mu mubiri. Abalina akalongoosa omusaayi kajjamu obutwa mu musaayi, then waliwo n'akalala koonywa ne kaba ate kawa abasirikale bo amaanyi abalwanyisa endwadde mu mubiri. So munoonyeko kweza ennamba zolaba ku screen yo, omusawo John ajja bakukolako. Jjukira ye ajjanjaba then tusaba Katonda okulaba nga ate akola ki akuwonya. Ezo ennamba zolaba ku screen ye endala tunoonyeko otuwe business tube nga ate tukola, tube nga tukuba business y'abantu maaso okulaba nga tutambulira wamu tweyagale. Kale account number endala eyo ya kuteekako ssente oyina ayagala okuyamba anything to do with camera okulaba nga ate tugifuna oteeka okwo. Nina omusajja wange bamuyita Abi. Abi nkutumiddeko nnyo olaba video zaffe zonna. Abi nkwagala nnyo webale kubanga ate oyagala ne Katonda kubanga nkiwa atayagala Katonda tasobola kutuula ku video zino. So nkwebaza okulaba nga ate oyagala Katonda tukutumiddeko nnyo. Ino omulamwa gwe wampadde ku WhatsApp gweoyagala twogereko nja gukolako mu maaso awo tube nga tugunyonyola bulungi nnyo. Olunaku olwaleero programu eno bagiyita Golokoka. Golokoka nagiteekawo oba nagiformulatingawo ne ttiimu yange basically kutunuulira ebintu ebyo eba bigudde mu mwezi ogwa gonna gwe tubaamu naye nga bikwatagana ku kyaki. Guno omwezi ogwa January muguddemu ebintu bingi naye bibiri bye tugenda oba ntukoonako ebadde bikwatagana directly ku church. Of course okukubwako omusumba ffenna tukumanye yawona amasasi naye ate bwe yali naye n'afa. Then n'ensonga ya TB Joshua gundi ezo no documentary episodes ezo zaali 3 naye nga zoogera ebintu bingi ku musajja oyo gwe twali tumanyi ng'owa Katonda nga naye BBC Africa yo ate eraga kirala. Kale kyekindeesezza omukulu ono abamuyita Pastor Mutemo Baswali kyekyo. Yes sebo. Pastor Mutemo Baswali mu biti bisatu. Ekisooka omukulu ono
yakolako ku kkooti okumala emyaka mingi saaba amanye emisango olumu we gitambula bwe muba bakunoonyereza. Ekyokubiri mulese ng'omusumba lwa nsonga tugenda kusomesa ate n'ekirala gwe baali bakubye naye musumba so bali mu liigi y'emu. Then spiritual father wange. Yes, ate nga spiritual father we. Then ekisembayo ekiti ekyokusatu psychologist. Asobola okutunnyonnyola. So nendabira ddala nga ye muntu ali perfect okulaba nga ate tujja tunnyonnyole era gye mmanyi gye tunaamalira tujja kubanga tutegeeraganye. Naye kasooka abuuze ku bantu then nyanjule tutandike. Neyanziza nnyo mukulu Sami okubanga otuyita n'otuwa omukisa okubanga twogerako eri abantu. Nkwebaza nnyo sikitwala nga kya bulijjo nedda. Abalabi baffe n'abatuwuliriza Mukama yeebazibwe. Ebbanga libadde ddene nga temundaba ku channel wano naye Sami ono mukwano gwange akiseera konna nze namugamba nti bw'aba njagala anteekemu akasimu nzija ate nange embeerawo era tumbeera nga muceekingako. Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama yeebazibwe abakuumye. Happy New Year. Happy New Year. Mpozi tokujjanga ku channel omwaka guno tuli mu January kituufu tuli mu January mbadde nkukyayi wadde nkyayi nnyo nno. So Happy New Year lwakuba nti okusookera ddala ku nsonga gy'ogambyeko tuli mu puroguramu Golokoka. Era nga bw'ogiteeseteese nga amanyi puroguramu enagikola omulundi ogwasooka nagamba bannange munyambeko mu mpaamu erinnya. Era abo abalaba abo bebakuwa erinnya bampa amannya mangi naye nga kannonde Golokoka kubanga at the end of the day tusomesa abantu bagolokoke. Kyaki egolokoke. Amina. Yes. So puroguramu nungi era nsaba atuwulirize bulungi ku nsonga ey'omusumba muyite omusumba wa Pentagon. Nga tonnaba muyite omusumba wa Kanali nga tonnaba kugenda ku musumba. Sooka otugambe ekitabo kino kyo tukijjawa. Ekitabo kino kinabagambako olunaku lwasooka nga nakajja ku channel eno bakina title The Shadows and Substance of Jesus Christ. Nekibeera n'olugero olwa parable of the chicken and its feathers. These are feathers. That is chicken. This is the chicken. The Old Testament is a feather. They are feathers. Gali moya. Agatulindinga kuki? Ku nkoko. Bwe tufuna enkoko eno tetwetaaga moya. Tetusobola kubanga tetuli enkoko naki? Moya tugakanyugira ddala wala. So ekitabo kino kiri ku Amazon. Era ku Amazon kiba kiri mu soft copy. Olina okubanga olinako ng'olina smartphone oba iPad oba computer ng'odownloadinze Kindle app. Olina kuba ku mutimbagano kangambe ku mutimbagano ng'olina Kindle app. Owakapeesa tojja. Owakapeesa tajja. Olina okubanga olina Kindle app. Owakapeesa agule. Kati Kindle app eyo ebanga receiving home. Bw'okijja ku Amazon bw'oti kituukira ku Kindle app eyo n'obanga okisoma bulungi. Naye kati ekitabo kati weebiri. So wemba ate njagadde copy eno eya hard copy okubira Sami. Okubira Sami. Kale owa Unique Media Sami tebyatuuse biri byagenze. Ngenda kubabba. Nedda tusosa kwa buli musajja mulungi. Kale ayagala ekitabo kino noonyako tujja bale tulabe engeri gy'okifuna. Ekitabo kino kikwatagana ku difference basically we man summarizing between Old Testament and New Testament. Yes. Yeah. So kinyonyola bingi wekisoma okitegeera abakiguze nga bantuukidde ne tukibasindikira mwebale era nsuubira nti mwaweebwa omukisa. Naawe yatumya ntonnaba kukitufuna kijja aba mugumu weebiri kati osobola okuba nga ate obitumya kakati omwezi guno January twagwamu ekikangabwa. Nzijukira nali ne Roland ali ku kamera oyo nakiraba kiro
zalinga ssaawa ndowooza meka siri so sure ndowooza ssaawa zalinga oba 8 tetwalaba effe we twakirabira ez'ekiro mana gwa kiro oba 8 nafuna ka message ssaawa zali 5 kyemmanyi bwali kiro kakati Roland yali yakirabye n'ataŋŋamba kati nze ndowooza nze asoose okufuna amawulire mugamba muganda wange omusajja de bamukubye naŋŋamba nabirabye dda newewuunya nti ŋŋamba musajja waffe wasinga kati agenze naye kyasinga okunsanyusa nga omusumba akoze eki awonye naye ate driver we kweyo time ekiro mufu kumakya tugenda owulira nti ate omukulu oba ne mu ICU intensive care unit avuddeyo mukama n'atuyamba nadda ewaka kolo lwennyini ndoza yadda ewaka era n'asisinkana abantu bingi ebyayogerwa kakati bangi abaanalayizinze simanyi okufa biki wekuti nze njala tutunuulire nnyo yes osobola okwogerako kufa kipye walaba oba kikye wategeera tulina nnyo ku after okufa the remarks that were made by the horse's mouth. Kati okusookera ddala nze mbadde nga sinaba kutuuka awo mbadde njagala kukusembeza kuzaayo emabega wali ngambe nti kitulaga ki kitulaga ki okibanga njagala nkuvuge enkuzeeko emabega wali ndyoke nkuleeta awo ku masasi bamaze okuziika omusumba ayogedde ki kati okusookera ddala abalabi baffe njagala muwulize kino bulungi. Mukama yatuwa endagaano nyingi yatuwa okusinga ddala endagaano ya Kristo Yesu, endagaano esinga obukulu ya Kristo Yesu gye yatuwa, endagaano y'okufa n'okuzuukula kwa Kristo Yesu, endagaano eri wali etuwa obulamu obutaggwaawo. Naye Mukama yatuwa endagaano ya marriage. Kati omusumba ow'e Kanani yakola ensobi y'amaanyi nnyo. Oyinza okugamba oti ndi kumujajinga naye Bayibuli etugamba nti we are managers. Kuba kati awo ndaba nga afuuse jjaaji. Sifuuse jjaaji, afuuse katonda. Bayibuli egamba Mukama yatuwa twafuna Kristo Yesu, twafuna obuyinza, twafuna okukkiriza, twafuna obugumiikiriza, twafuna amaanyi, twafuna authority. Era gwoba ng'oli ekintu nga waliwo ekintu kyonna kyonna ekikulemye okontrolinga okubeera within your authority, within your power, tugenda agamba kintu kimu nti oyo ekisa kikendedde, ekisa nti he has received the grace in vain. Ekisa kyewafuna ye Kristo Yesu tekikugasizza. Lwaki ngamba bwe ntyo? Omusumba yava mu ndagaano y'obufumbo. Mu 1 Timothy 1 Timothy ensula ya 3 olunyiri lwa 5, Timothy ekisooka ensula ya 3 olunyiri lwa 5, Bayibuli egamba nti omuntu ng'ayogera ku musumba, wali ku verse 5 ayogera ku musumba, tukira wansi otuuka ku verse 5 ng'ayogera ku musumba, nti omusumba aliisa ekisibo n'ekigambo kya Katonda bw'aba tasobola kuteekateeka nnyumba ye, kuteekateeka omukyala we, kati awo njogera ku nuclear family, kuteekateeka omukyala we n'abaana be niye kennyini n'abeera nga organized, butya ate bw'asobola okulabirira ekisibo ekinene yekyakira ennene. Kiba kitegeeza ki? Nti ekisibo kino kyekisibo ekisookerwako, ebeera nga tesiti, nti kasito obanga tesiti eno ogiyise osobola okukola kiri tesiti era ennene. Nuclear family eno, mother, father and their children, bw'eba ekulemye okontrolinga sami omulabe n'akukuba ebweru n'ofuluma bw'oti, awo oba otandise ebizibu otamanyi mu nsi muno obanga obadde mufumbo. Bikwataganira wa n'amasasi. Kati nzija omukadde wange bwe yava mu ndagaano n'atandika n'afuna abalabe, ng'abalabe be bayita abalabe
abasookerwako nga ba mu nnyumba ye kubanga abayita balabe bamugambye nti mufere nga kiva muki mu nnyumba. Ani yagamba nti mufere? Oli yagamba nti mufere nga va mu nnyumba family nuclear family yava mu nuclear family n'agamba nti mufere. Oyo n'agamba nti muyaaye ayita ate oyo muyaaye mufere oyo ko ni maani bu video gye buli gwe tobulaba Sami olukwebuzaabuza my duty here. Omwana yagamba ati dad is a kuni man. Dad is a kuni man. Sami laba tewabiraba nze nabiraba ovidiyo gye buli tukuleeta. Kati olaba sitaani wamukubye akuggyeko unity eno esooka. Unity eno esooka eyandibadde nga ekamfatinga tuyita mu bintu bingi. Tuli basumba ogenda n'osabisa abantu n'okola emirimu gya Katonda n'okumongoona stress. Tuna businesses tulina bye tukolera okumongoona stress. Unity esookerwako counseling ne kuba real counseling ye mukyala wo n'abaana bo era amulina amulina n'abaana abalina bageeta alina mukyala n'abaana abalina nganze bwe n'abange ebintu bakwaka ne ngamba nti Usharo, how are you? Nangamba dad, you're most welcome dad. How are you dad? Look at you. Ayina balina naye agenda nakufuna abalala. I'll duplicate. Kati nze kyenjagala obuuza. Kati nzija. So omusumba bwe yava mu ndagaano eyo n'abanga comfort yemuweddeko nga talina comfort. Talina muntu asula kumugamba nti ayina. Olira musumba ageze. Bamuwabya bulungi. Singa alina musumba ali abeera smart naku zino. Kankubulire singa tebyaliwo luli musumba afunye ttama ali smart afunye musumba ashanana kasoko olinde ogenda wala nnyo ali smart ayambadde ebikalu ng'ate obuwuzi omuntu omusirikale ya bujjeeri obuwuzi obeera mu kisenge ate ebyo obuwuzi obijjeewa naye Sami waki bweyisayisaako tobadde oba tolaba ekiri ku media obuwuzi sokisi zivaawa Mutemo zivaawa ani abirabirira mukyala yalina okukulabirira oyo tebagamye ku social media ebigambo bya musumba yagambye atya omusumba yagambye nti omusumba yagambye nti omusajja ono bambi abadde nga amukuuma omugenzi bambi mukama amuwa ekimuli ekirungi omugenzi oyo nti bambi abadde amuyambako n'obugo bw'engatto n'obutambaala ogambe yo video n'obutambaala kitegeeza n'empale n'amasaati yagambe yabadde amanyi buli kimu tambaala saati yange. It is an indication, it is an indicator nti omukyala olujogamba gwe mugamba mbu omukyala nti omukyala oyo kisa an indicator nti tayinde takola buvunaanyizibwa bwe tatukiriza buvunaanyizibwa bwe kati kanveewo nsobola okubeera ne Mutemu nga mukwano gwange ayina n'omukyala wange nayingira mu kisenge yogera bintu byo Mutemu oyagala akwate ne ku panties ayingire mu kisenge Mutemu ddamu ebintu kati nzira wali we ngambye so ngambye nti bwe yavaamu mu ndagaano eyo comfort yandibadde nga afuna ewaka yavaawo eya mukyala we ow'endagaano yakola etya yavaawo kale oyinza ogamba nti tafuna comfort nti tafuna comfort eteekeddwa naye yali afuna comfort abaana weebali kale n'agenda eri kati watuuka eyo n'afuna omuntu eyandibadde nga mukyala we nate nga si mukyala we naye tuveewaawo bayibuli bwetu begamba era n'omusumba watu yatugambanga nze nagamba omusumba yandonyambulira obulokozi omanyi kyeyagambanga omusumba yatugamba ofuna weebaka n'omukyala owokubiri ng'oli asoose afudde era ogenda kukwekwasa nti nkoze judgment ni mulamuzi kigambo kya Katonda ng'omugenzi Senfuma we yakola toli we yafa n'afuna omulala n'amaani n'atugamba
nti era mubeera n'obugumiikiriza kubanga Katonda yatuwa obugumiikiriza mu mitima gyaffe on'ogumiikiriza mukyala wo oyo yasooka oyo n'amba nagamba nti bafuna abakyala abookubiri ababeera basiru anti mweyisayisaako mbulira amazima enjiri gye bambuulira kati oyo si mukyala era ffe tumbala nti mukyala kubanga ffe tuli ba bayibuli ale nze ndi wansi sami ondesaano nga nze ndi wansi ondesinga spiritual person to give spiritual counsel leero oli mu biti bisatu ni biti bisatu ondesinga omuwabuzi ku nsonga z'amateeka kubanga mbaddeko mu mateeka nkozeko mu mateeka kati ensobi eyo ne breaking a church into almost 3 parts omanyi nga church eyo yavaamu ekyaki kumpi nga 3 naye nga ekyaki ezivuddemu nga kweze 3 in fact ziringa 4 naye nga 2 za bujeemu 2 nga ziringa mukama azitumye kubanga tuna confirminga bulungi gwe bayise gwomanyi nti bakuyita kati sobola kunkonvinsinga nti nze Pastor Mutemo nze bampita gwe omanyi mu mutima gwo nti bakuyita nze bampita I don't want you to approve sagala approve y'omuntu oli anedda kati ova ngambye nti mu church eyo house eyo yavaamu church almost nga 4 nga 2 ziringa za bujeemu nga za bujeemu in fact zivuddemu lwa bujeemu zeeyawudde olw'obujeemu olw'ebikolwa by'omukulu ziri nazo ne zivaamu nga ziringa zigenda kuwa solution si lwa kuba nti zeeyawudde olw'okubanga mwavaamu church eri ejinja eyinza okubanga eri ku musingi bagiyita batya PJT eyokubiri eri ku musingi eri ekutteyo PJT it is Praise Jesus Tower or Praise something like that. Praise Jesus Tower PJT eyokubiri ne muvaamu eya Word of Salvation Church eri ku Bati Valley twasookera togimanyi ey'omusumba Teddy Bujingo omukadde wange eziva mu church eyo Mutemo anti ndikulaga engeri stan gyakubamu stan yakubanga fireworks nti kajja kamu ko bekati ka fireworks kajja kamu bekati ka sport kamu bekati ka sport yakamu ne katabu sports 5 nefuka mukaaga nefuka bu sports bungi ekyali wa Pastor Bujingo eyo mukadde wange mogedde nti bwe yava mu ndagano bwati pa n'aleeta omukyala atali wa ndagaano ate gwe bitandikirawa ogala ku Kanyanze naliyo taata waliyo taata waliyo genda maaso nze bambulira enjerekana nekukeddekanani house of prayer gye mbadde omusumba wange nze mmanyi mami Teddy Bujingo nze mmanyi ono yajjamu naye mulaba omukyalo omupya nje kyenjagala obuuza njagala ofune engeri gy'okivuga kankivuge nkimalirize kijja kutya ku topic gye naleese eno wannage tutunulira bigudde mu mwezi kati kankivuge nkituusa ku masasi n'ebyo bibeerawo kati n'atandika okufuna abalabe gwe wabaddeko awo nga kyakingulu musumba ekyakyo neevamu ekyaki kumpi nga 5 nga esatu nga ziringa ziri awo n'emu eri kusetala bonita obadde okimanyi ey'omukadde omu yali omukyaki ng'ali mponda ng'ali yazana outstanding figure omukyaki omu erikula bonita eri kusetala bonita eyo ebeera eyo eva mu kyaki emu kalowooza omusumba ono owa hawusi kyamusanyusa abo tebafuuse balabe kati njagala kuvuga nkutukutuusa wali sagala kwe point njagala nkuvuge mangu nkutuuse wali where is the relationship I want to show you the relationship between these things now afunye enemies yes omusumba Teddy afuuse enemy amuteseko kyaki wali ate afuuse kimonde amuvandi ati afuuse kimonde ebyo tubireke anti ndikulaga extent ey'obujja tukireke wali yafuuka enemy Pastor David Martin yateesewo kyaki eva mu house nayo nali manyi yaddayo ewa taata biyinza okuba nga tibyatambula bulungi naddayo
ewaka naye nkulaga mu kusooka nti waliwo church nyingi zavaamu ezaamerikwa as it is out of ate n'oyo yagenda okugenda ng'era ayagala kutuusa bulabe ku mukulu era obulabe obuliwa nawulira ebyobutwa bino byakabira naliyo ng'akabira ku jini ku piri y'echurch yakwata ku piri y'echurch mukadde wange nagamba ati omwana ono nankola wati yakwata ku lubuto omwana ayinza okuba nga ampadde obutwa nfakti sigamba nti ampadde ati yampa njogera bye nawulira omukulu yagamba omwana yamuwa obutwa ate omwana oyo akaseera ku yali agenza Isirayiri ndowooza nawulira kumbi yali agenza Isirayiri era ng'amaze okumanya nti agenda teekawo kyaki kati nga sinaba agenda eri ku masasi butya waba kati kankubuuzeeko gwe Sami wabanga yalimba nga kyemuwa butanga ateesewo buteesi ali musajja wa Katonda abasajja bakati batole nkweko omusajja omu yalimbako mu Bayibuli Daudi Bayibuli egamba Daudi he was a man after God's heart nga Mukama amwagala nnyo nga n'omutima gulira gwa Mukama naye yafeking okufa kwani kwa Uria nakufekinga naye nga Mukama alaba mu nzikiza ng'akitegedde era Nathan oli nabbi avaayo kabona avaayo agamba Daudi ng'amuwa olugero nti waliwo omusajja ng'alina ebintu bingi ng'oyo talina olina ayiikiriza oli tera omusajja ogwo yeggwe wajja omukyala ku musajja ku muganda we Daudi yafekinga okufa era eno omuntu twamusaamuze nga yeni yagamba ati oh God when I sinned to you whatever we do unto God kale eyo tuveeyo ati mbadde nzizamu kikyogayimu abasajja tebalimba nange enimba olwekisa yetuuka nemba nga animba mbadde maye abasajja ba Katonda tebalimba awo bunefu bubeerawo tebakulimbanga that's why Katonda yatukkiriza ngaffe si lwa bikolwa byaffe singa gamba ati bikolwa sisobola kugenda mu ggulu kubanga niyinza okuba nga nembi mukyala wange yesterday tata w'abaana ogenzeewa ngenze ndi wano ntuusa wano naye nga tesiriiwo oba tolimbye oba olimbye so omusumba nafuna abalabe bangi bamanyi ne batamanyi n'ateekako abalabe ab'ebweru kati mbadde ne ku nuclear family bafuuse abalabe according to him afunye ab'omu kyaki bafuuse abalabe ne batamanyi ate alina abasumba bano abasumba beyavumanga obwenzi olowooza nabo bamwogera ebirungi wadde basumba yali alimba ng'alimba ki kyogamba yali alimba anti ogamba yabavumanga obwenzi yali alimba we yabyogereranga yali alimba anti obula bwabuzi totovuma Bayibuli bwetyo bweyogera owabula bwabuzi tovuma okola ekyamuze ngamba nti nze nkuyita mu kyama ne ngamba nti Sami kino kikoze bwoti nenkuwabula ne ngamba tokola bwoti so abasumba ne bafuuka abalabe according to him era nga mu service ebegenda mu maaso service ebegenza mu maaso owulira nga era avumako n'abamu era nga amwe abagamba ati bali ebisyaga sibamanyi yabagamba sibamanyi amu n'abagamba ati balina life era simuwulirangako amu n'abagamba ati balina life they call themselves after Christian life naye nga tebalina life ekyo omuntu obanga bakigambye nga gulwawa life nabagamba tolina bulamu ate ng'onoobulamu okimanyi osagala nga tofunamu kantu kali kubanga tuli bantu nange enyiga sagala nkulimba tutuuke ku masasi kati nayingira politics anti nkuvuga nayingira politics wano oli mukundaga balabe wano nkulaga balabe naye nga bavaawa wali bavudde mu institution ya marriage mu life ya marriage life obufumbo si institution life obufumbo wali bavudde mu marriage tuzze mu kyaki bava mu kyaki ab'ekyaki ne begatta ku beewaka my God sitaani akuba bw'ati kati agenze ku basumba ate nayingira politics tayingirako politics awagira ogutali musango ogutali musango buli muntu alina ako nekyawagira naye nze ndowooza
pastors should check the state. State of what? State as in government. Whenever things should supervise be also overseers. Yes, whenever things go wrong. They should be overseers. I think that's what he does. Ekintu kiba kigenze bubi ajja n'akyogerako. We kiba kigenze bulungi ajja n'akyogerako. I think that's what he does. And I think that is a responsibility of all pastors. An overseer does not involve himself in matters of politics again. An overseer oversees what? An overseer oversees behavior according to the word of the Bible. An overseer oversees the character, whether the character is matching with that which is in the Bible. An overseer oversees the word of God, the word of marriage, or spirit of salvation, the word of patience and peace. Politics jawule funa akaso oyawule bwoti naye katubadde nga tuwagira ngera tuvaayo ne twerabira nti for us we are supposed to be neutral. Isn't it neutral? We don't have sides. Abasumba. Isn't it neutral? Kubanga we are representing different groups of people from different cultures, different languages, different regions. You understand? Ono kubeera neutral. Bwe nvaayo ne ngamba nti abasoga bali bwe bati ate nga nsumba abasoga nja kubeesiitaza badduke bagane ekigambo kye mbadde mbasomesa. Tugende mu maaso. Bwe nagamba nti nze Musumba Mutemo Baswali mpagira nuupu ate nga gye nsumba awogera NRM oba FDC nja kumwesiitazaamu kaawo. So tulina okubeera neutral to certain subjects, especially the political subject. So we can discuss economy, but political is so sensitive. So he chose sides. So kati yalonda. Okay. Awagera MK. Wado yagala ekyo nakyo nchukweke sami. Ekyo nakyo wado yagala ate mungesi. Mbadde mmanyi bali mikwano gye. Nedda. Agamba ati omwana. Tutulidde omwana. Mutemo. Pasito wange omulungi. Anti gumweyisayisaako nze mbabulira amazima ne munkyawa. Ne mugamba munze mpozi ndi ntya Pastor Mutemo tali hambo tali bwati amazima neta amazima ne mugaddo. Bakugamba you're not a humble person. Mba not a humble person. Bagala njogere nga jogo musajja wero. Ngame nti is a very humble guy. Naye gwe toliishi. Ngame nti bannange. And you should learn from that gentleman. Nze ndi be humble. Tuli body parts. Musajja wero ali body part. Ayinza kuba liiso. Nze ayinza okuba bigere. Oba kana akawala kano. We behave in different ways. And we have different gifts. Another a gift of speech. Another gift of counseling. Kayinza okuba nga sirina njogera. Mukama mpekisa. Kale. Kati drive home. Kati kan drive home. Point. So, bwayinga li politics omusumba wange oyo. Nalaga side se. Nga side eri NRM. Ate bana abaana bamanya abanupu. Tebagala kuliza bintu ebyo. Buli awagira kike. Oyisemao asuuta kike. Ate mu chachi mulimu aba NRM, abanupu, aba FDC, abebiina bingi. So nze mbadde ngamba nti singa yali yabeera neutral kale. So naye wayingiraawo awo nawo najja kyembadde ngezekera okulaga nti awo nawo najja y'abalabe osegeera era omuntu ayinza okuba nga aliyo ng'awuliza enjiri ng'agamba enjiri nnungi ng'omanya abantu enjiri ki nnungi enjiri nnungi naye ate atuvumidde so nze ne ngamba nti nga njala okumuwa amagezi nti yandibadde ng'avaayo abe neutral oba abeera underground ago magezi wisdom kale kaitukkiriza kale waba yatonda side omenye lwa basumbano abawagira NRM naye nga bali underground. I know them. So kati okitegere kye ngamba kiri nti kale tukkiriza wabeera nga yalonda side nga teyalina ba neutral tukkiriza the mistake was made kakati mistake njagala masasi kati amasasi begakuba ntulira amawulire ku TVs radio mu masimu nti omusumba awonye katono okola ki
okufa naye omukuumi we yakoze atya ng'afudde. Nze mu kulaba kwange ng'era bw'ogambye era nga bwendi ngenda kudiscussinga ekintu kino okuyita mu psychology. Psychology studies the mind. Psychology predicts the mind. Predictinga mind y'omuntu obeerawo nekupredictinga nengamba Sami azaako kino ayinza okuba yakoze kino. That is psychology. Ate amateeka gasinziira ku nnukuta ekyawandiikibwa wekiba nga tekiriiwo amateeka ga facts. It's not of effect. Ga facts eziwandiikiddwa. Naye ate ngenda kwa experience nga nze omuntu nga nze omusumba ate omuzadde. Ndi muzadde ndi taata. I'm a husband for now, so 14 years in marriage. So kangende ku psychology okusinziira era nga nsinzire ne kubali ku social media. Mbijja ku social media kyebadde bagamba ku social media nga mbikubamu omutochi nga mbidiscussinga ku nsonga y'amasasi. Social media ko obaddeko oyinza kuba obaddeko babadde bagamba nti omusajja era yengeye musumba wa house nti abadde nga esente kirabikira nti butyange esente za Pentagon zibadde nga ziriwo nga ziweddewo. Ngera ebintu byo togala nkondeko tubere babiri yogera ebintu nzembere eno yogera kamera ekulaba kubanga Mutemo tosobola kuŋŋamba abaana ku social media nti sente zino ze bagamba eza smambu Pentagon ate zittisa omusajja kati temulina shuwa nti baweezire oba teziri olaba nga tebikwatagana. Nze ndowooza kibozi kyategeddwawo bano abaana ku social media kyobalirwa ku social media nga bagamba nti kirabikira sente za Pentagon ze zireseewo ensambage bagita ensambage eyo basinziira wano nga balinga abagamba nti butya nti okufa kuno bakufeekinze nga Dawudi yakufeekinga okufa kwa Uriya. That is a strong allegation in Uganda. That is a very strange allegation against the man of God. Yes, that is a very strange allegation. Strong. Nti butya kati nga balinga abagamba nga bagamba nti butya nti batugamba ku social media bigambya social media nti eyinza okuba diversion from what? From building the Pentagon. Kubanga obudde wa Pentagon abaana bagamba nti bwabadde nga butuuse era nga abantu kyebalindiridde okulaba nga omusingi gusimibwa nga tulaba zigureda olulira nga tulaba zigureda ulira nga tulaba zigureda nga tulaba zigureda zino okubanga zi excavators nga tulaba zigureda zi excavators nga zikola excavation nga ameasuringa senga emirimu gitandise obudde bubadde bukoze eki nga bwengedde kati bali abaana tebabadde bagamba kyovadde sowa babu gavumenti abaana abombwa era abaana yakijje mu Bible yakijje mu Bible embwa yakijje mu Bible yagaimwe n'abanja Pentagon mbwa so abaana bo bagamba ku social media nti butyanga yabadde diversion nti lwakuba obudde bubadde butuuse ng'atalina statement yabadde agenda teekawo. So those are questions that are asked by social media. Era ni mu psychology omuntu asobola kuzeebuuza nti mbadde ndisekasinga psychology ni mu psychology omuntu ayinza okuzeebuuza n'agamba nakola anti ngambi nti psychology is the study of mind, how the mind contemplates, is the study of behavior and how it predicts behavior. Kati omuntu ayinza okugamba mu psychology n'agamba nti kiyinza okuba nti butyanga ono abadde talina justifiable statement to put across olw'omulimu guno okubanga togenda mu maaso neyeesooka n'agamba kibeerewo, which is not true of course. Omusajja wa Katonda okiraba oli n'agamba ati tezirinawo teziri ki kyeka sente ziriiwo naye okubulawo kw'essente kuno
oli agenze oli omugenzi ayinza okuba nga amanyiko eki amayitire. But you people, you have put the issue of life and death ng'aveewo mu bintu bya ssente. Anti ekiyitisa nja kuwayo ebintu bisatu ebiyitisa abantu wano ku nsi ng'oyagala essasi ofiirewo. Zanyira ku mukazi w'abandi oba ku musajja w'abandi naye addira ku mukyala w'abandi muzanyireko, addira omufumbo ojja kakasa ensimbu sini essasi livaayo. Ekyokubiri zanyira ku ssente. Ekyokusatu zanyira ku politics. Ekyokuna ekisimba ate nga kyekisembayo obukulu zanyira katonda. Genda oli omuvume. Katonda. Bana discussing ekisa bagamba mbe ekisa tekitta. Abo tebamanyi kisa. They don't know what the grace means. They have never even discussed what grace is supposed to be, defined. They don't know. Grace kills. The same grace that saves you, the same grace that kills. I will define for you the grace. So, kakati omukulu ono baamukuba. The biggest question is era yagambye yeewuunya abasumba b'omu Kampala. Era n'agamba kyova olaba yayagala kukkiriza mbu temunnategeera nti yalumbibwa. Ye kyayagala okukkiriza mu bwongo, otherwise talabanga mutima mubi na nkwe. Mbali ndisikasika social media kyebadde egamba. Kansoke malize social media kyebadde egamba. Social media era ebadde egamba nti amasasi bagamba gali 10 ameka? Nze simanyi. 18. Gali 18. Nti balabanga gayingira mu lugi. Gayingira in a vertical way. Now listen to me. Gayingira not even a vertical way. What is this? In horizontal, sloping way. Can I use the English word slope? Slope. Does it work? Does it fit there? Gas sloping, gayingira wansi gakubiri wansi eri. We can imagine gabaga veebwero gayingira nga ku dashboard. Awali gear levers awo, gear lever, awali accelerator. Accelerator omuliro. Then gear lever awo. Awali handbrake awo. Tebye motoka sibimanyi. Gayingira wansi awo. Zemanyi okuvuga amanyi. Gayingira wansi awo kubanga gaba gajobe gato. Gasloping gayingira wansi. Nti amasi gama gali 18. Agamugendamu omugenzi gali ameka. Bagamba ameka tebagamba bamujjawa sasi 7. Egabanga agamugendamu gali 7. Kiba kitegeeza nti amasasi amala 7 gayitawo ne gayingira wansi eyo. Ebyo aba forensics bajja bikolako abatwala emmotoka bajja leeta report. The receiving end, there is a receiving end, there must be a reaction wansi. Yes. Kati abaana abeebuuza ba social media babayita ba social media in-laws. Abaana abo balina fujo bannange. Nga bagamba nti naye amasasi ne gatakozingako wansi eri serious damage. Oba gayite mu engine temumanyi. Gayite mu engine mu dashboard wabeereyo naye tumanyi mwagirabako emunda. Police genda kuwa. The forensics kekolo baba forensics abakola ebintu bakole mulimu gwa. Kati ebyo bembadde njogera. Bakole report. Bembadde njogera. Kati report ye psychology. Abantu okutebereza mind, psychology is about mind. Okutebereza kw'abantu okuva mu bitwe gyabwe kye balowooza. Beo tebabadde bakola batya? Balowooza. Ate abamu ne balowooza nti nedda. It is true, it was an attack. Kusoza ku mind yaabwe. Abawooza badde bamirundi ebiri. Abawooza negatively, positively. Okitegeera. Abamu ne balowooza nti attack yaliwo. Era nange nzikiriza nti attack yaliwo. Nawe okiriza attack yaliwo. Kubanga basi there was an attack. Bamukuba omuntu yafa. Okitegeera. There was an attack. Sigamba nti byakulimba omuntu yafa. Bamuzika n'okumuzika. So it was an attack. So that is psychology. Kati nga mukoti kati nkutwale ko mukoti kati ebya koti bya mateeka amateeka begatuukaawo gayinza okubuuza ebibuuzo bino wamanga amateeka gagamba nti where did you get the guts and the energy to leave the crime scene? Oyabeera stating yabuuza prosecution side prosecuting omusango ogwo
Pabu webibuuzo. Nti where do you get the energy? That is the examination of the law. Wafunawo amaanyi n'obuvumu after such an attack okuja ova ku scene naye nga omusajja wa Katonda omuyi atukolera omuyi tata omuyi wa amaanyi omuyi wa lubeera omuyi omuvumu alina obuvumu asobola okumuwa obuvumu nakola ki n'agenda naye nkulaga amateeka nga gagamininga amateeka ne gagamba nti gayinza okugamba nti tugambe nti abadde ku siini abadde mu saati a different shirt ate bagenze abantu okuvaayo okupitalinga information ebaddewo ali mu saati ndala gayinza okumubuuza nti naye ate okutuuka wano esaati eri gye walimu wali nga kintu kibeerawo ataaka ebeerawo ye saati eri tulaba wali ng'oli mu ddwaliro okukyusa kubaawo tuse mu ddwaliro saati ejjudde omusaayi nsobola okukyusa emukyusa yes I can change the question would be eri eriwa anti kyembadde ngenda okubuuza esaati eri eriwa balina babagirina kyongere tulinde report wagendera mu saati eyo ewa mu ddwaliro nyino banagenderamu eyo esaati okay amateeka era gagenda mu maaso ng'era gabuuza gakola examination nga gagamba nti zaali ssaawa nga mmeka nga nzibagamba ng'ozibagamba eri mutuukayo ssaawa mmeka nga nzibagamba omanyi kye baagala mu makati awo baagala balabe delay oba fast okubeera baagala balabe delay anti kati nasooka nengobako ne kumu baagala kufuna bituli wasooka n'okola atya nagobako ku Mutemu n'omugoba nga lwaki omugoba mulabe ani abadde ayagala okummiza omusu abadde nemu n'omugoba ogambye omwoyo omwoyo alina omwoyo alinayo so kubeera agamba musajja wa Katonda akugamba eyamutaasa yali Katonda yawulira eddoboozi limugamba ka amateeka era gayinza okubuuza nti awo nga tonala kusimbulawo okuvaawo tewaaliwo bantu abajja sakyegendereza nali kubanga waaliwo sawundi ataaka eyo amasasi gabwatuka ekyo kyokka kiyinza okwatula kitinga ki attention yaki ey'abantu maybe bajja ngenze bakuba amasasi kubeera abantu baffe wano bagenda ku siini nga abazze okutta oba abasasini bagenze osobola okujja nga bakyakuba mweneze Pastor Mutemo Sara tugendeyo those are questions you're asking that will be answered by bonna abalikola ku ebyo ebintu nze kyenjagala otunuulira why did you forsake omuntu wammwe wadde n'omusumba omwati okubanga tetugenze eyo ogenda okubeererawo omuntu wammwe wadde muli babi nammwe kati ekyo kisinziira ku bintu bingi gwe tomanyiko banga waliwo abantu bebalonzeemu bagende yennyini ye yayogera talina gwe yalabye ekyogera yes kati kisinziira ku nkolagana ebaddewo mu abasumba wabawo ebikugatta waliwo ebitugatta Mutemo nti wadde sikwatagana na Mutemo naye bambi ate ekyokufa kyo kirala wadde Mutemo namukyaza ku show n'amala n'anvuma katugeze Mutemo akasimu nkakuyisaamu oba nenzija n'okujja anti awo bagenda kumufayalinga waba agamba bw'atyo omusumba waba nga aleeta ekyo nti kukufa ziri ebiri ebibaddewo entalo ezibaddewo zivaawo bagenda kumufayalinga bubi nnyo ate batya bagenda kumugamba nti nga teyaziika mama bagamba nti yaziika mama w'omukyala Teddy kakati mutandise ate kati kugira titi for tati abaana babigere ku nze ndi kumusumba ku basumba ab'enjawulo muzanya titi for tati nti waba teyaziike namwe mukole kino kati nze kyeŋŋamba we are discussing mind ogambye yes I'm saying ogambye nti tiyalabyeko yagambye nti yalabyeko bantu bonna ng'abasumba ng'omusumba nti agenze kukola ki kumulaba kumususa
kumukulisa kintu kiri kyabali kigenda kumutukako naye ngamba nti wabanga alowooza bw'atyo bagenda mufaalinga ekibuuzo nti nga tewali example kale kubanga mpulira kakati ekibuuzo ky'omubuuzizza omukadde yafa ow'omukyala we Teddy n'ataziika yali muzigo sikiinaako bukakafu ne maama omuto sikiinaako bukakafu naye wekiba nkiriwo ekityo then kitegeeza maybe kale katukitwale yalina ensonga ye maama alina kye yamukola maybe kati mmwe yabakola ki yakola ki abasumba anti Sami kankirente bwe nti kiri kulaga nti oba yakola kiri kyali example so kisoboka neeno anti waliro obaawo reason nze mbuuzizza kati yabakola ki ate oyinza okugaana okukyawa omuntu kuba oba okukyawa anti nja kudda wali nkugambe omuntu nga tewali nsonga nja kudda wali nkugambe nti enkolagana eri embi eyinza okuba nga ebaddewo yoka eyo eyinza okubeera standing point as to why abasumba tebagenzeeyo enkolagana etya anti kambyogere olukunsonkasoka you are tinkling me kambyogere omusumba agambye musumba munne nti oli ebishaaga tamukwatangako kati omusumba ono ajagenda bashaking hands ye talina gwe yali agambye yamentioning erinnya nagamba ati oli ebishaaga kale oyo omu ate abalala kale oyo tumugjeeko abalala abaana abanga abagambye nti mitumi kalu Mutemo omutu omukalu yabagamba emitwe mikalu kimonde nawe ofuna okuti anti nkuwa understanding reason is omuntu eziyinza okumugamba nti munakijja genda eyo kijagendayo oba okitegedde kale okitegedde kale kati mu incident eno yonna omanyinga ekigambo kankuleko kintu kimu omanyinga ekigambo kiruma okusinga n'ekikolwa ye ekigambo of course kiruma kati incident eyo yonna ereka wa charge because wandisuubidde nti omusumba ye yandibadde omuntu nga wayogera ekintu tebakidawutingamu yadde ne waaba alimba naye tutuuse ku ssanga omusumba ayogera abagoberezi ne bagamba B n'agamba bannange oyo musajja agamba musumba nedda engeri gye tulabamu ono mukyala so kati wekibanga na incident erimu okufa tebakkiriza omusajja n'ebiwundu byonna byalina mu mugongo temukkiriza kirekawo ekkanisa because at the end of the day mulabisa ffe ab'ekkanisa gye mukuba nti alimba anti buli we mugamba tunabagambako nti alimbye tetugamba nti alimba what I'm trying to say is because you've been using social media and all that the reason as to why those questions are asked zoyogeddeko zonna is one so many people are doubting. They are doubting, yes. We are not saying to pastor byayogedde bi oba bya statement za wanfu kale wadde naye munenyamu ne tiimu ye nti statements that were made zikontana ate nga abazoogera abamu bantu be bamuliraanye so we assume nti buli omu ayogera for example Senkubuge mwami Senkubuge statement gye yawa eyawukana n'ey'omukulu then waliwo n'omukulu n'omukyalo nani mwerabira nnyo erinnya oyo akola ku salt oyo naye beemukke bikyabo tezikwatagana full figure tebikwatagana so I agree on that naye lwatuuka ddi okubeera ng'omusumba batuuka n'okwagala okumutta
neera abantu nabo baba bakyapinga nga tebakkiriza kireka wa church. That is the discussion I want us to go into. Kati Sami kangambe bwenti church nagambako wali mukusooka mu episode zasooka ndi church yegwe nange yefa abantu church yebantu abantu balina okukimanya nti katonda akabira mitima nti era church eri munda church ekwekwedde eri wansi eri mutima eri church si yeno eno tent eterese eki church era Bible egamba nti nimwesiganga abaana b'abantu mwesiga katonda yekka abaana b'abantu banafuwa. Nkuwaddeko example ya Daudi nti yali nga Bible egamba nti yali a man who was after God's heart ngalinga alina omutima gwa katonda naye yanafuwa. Ng'ekyo kitusomesa nti omuntu yenna anafuwa niwankubadde nti abadde agira katonda. The point Bible egamba nti abadde nga alina omutima gulina ogwani ogwa katonda omuntu anafuwa. So nze ngamba nti kyaki ate kankidiskasinge bwe nti sagala ngambe nti omuntu anafuwa ate tubesinga okutugambe nti tegeza pasa omusumba oli wa Kanani yakoze eki yanafuye. Naye nkulaga nti abantu bategeere nti kyaki esobola okufuna obunafu oba nefuna amaanyi okusinziira gwe engeri gyoyidinzeemu gye kweyuwa okwewaayo omwoyo omutukuvu akatuwa amaanyi kyaki esobola okunafuwa oba toyowedde eyo noba nga oyidinze the Holy Spirit esobola okunafuwa. So amagezi kyaki kiresewa kyaki erina okubeera nga ngezi ng'abaana b'omusota nga ekola analysis ereme kutwala fa nti nze bangambye kino nti omusumba oli yangambye kino era ngenda n'ekyo nti omusumba oli yangambye kino era ngenda n'ekyo kyova olaba saawa eno olaba nsomesa bwe nti era kyemanyi nti ojja kumpako omukisa nsomesereko nampa omukisa sebo ene yanziza osomesa bwoti nomala okusomesa bwoti omwana n'agamba ati nze omusumba wange yangamba bwati ng'obwongo bwatwasitinga omusumba tebabayita basumba daddy obwongo bwatwasitinga daddy bwatwasitinga man of God papa n'agwamu n'amagezi oba kitegedde oba nakirabiriwa nakiwuliddewa gwe wagambye nti oli omusumba yamukyalira n'atwitinga omusumba bulungi nnyo naye musajja we naye nga bbaawe ewaka amaka negayiika omusumba wamu ekitiibwa olaba dimensions ezo nti kyaki erina okubeera ngezi ng'ereseewo ka space ak'okutegeera ereme kubeera nsiru kyaki ereme kuba nsiru nti bagamba nti waayo mu kyaki ofuna amagezi we bagamba nti tusabe essaawa yakusoma yakusaba nogamba oti kusaba naye basaba nofuna amagezi nti tusaba oba tetusabye we bagamba nti omusumba aze kusomesa nofuna amagezi nti asomesezza oba tasomesezza naye ekyo osobola okikola ng'ofunye landing ground ye Bible is a point of reference era mwe muva amagezi waliwo amagezi agawandikibwa waliwo amagezi agava wani owa katonda waliwo aga written, that is I can call that written wisdom understanding but there is also the wisdom that now comes from God wabanga omusabye nakuwaki amagezi so nze ngamba kyaki yesigame ku kituuka kwa katonda era yesigame ku magezi agawandikiddwa eryoke tandike okufuna okutegeera kwekizamininga ensonga ekola analysis etunulina ensonga n'amagezi si lwakuba nti etunulina nsonga lwokuba omusumba oba daddi oba papa gw'omanya abantu nsomesezzaako abantu balina gamba ne WhatsApp group enakola nsomesezzaako abantu bangi n'omusomesa n'omugamba nti eberye fast foods ez'omubiri zaalangirira fast fruit ez'omwoyo fast fruit ez'omwoyo Kristo Yesu aze tukwate Yesu Kristo ye fast fruit omanyi kyagamba n'addamu nagamba ati musumba nedda nze bangamba waliwo nakugamba nze bangamba daddi yangamba nga oyo aba yalookinga ntera obbalaba nti
oba kyoba kinze nja kukiwa kino paka oba pastor akola oba ki nze ngenda kiwa oba ki nze ngenda kiwa oba gwaka yeba nayi kiri musini ate era nga tomunenya because agamba kinkoze obulungi obutagambika kati gomugamba kireke aba kimukoze obulungi kaloseza kya katonda agabira abatalina abalina kati mukaba bagabira ababi babakoze ki kirungi babakoze ki kirungi bagabira nga babi babakoze ki kirungi kuba ayina ababi baawa omuntu ava kutta wali omuntu asa abantu 100 namprotectinga oli kutulera ebadde ebigenda kumutomera namuprotectinga oyo akoze ki bikiri kyabadde akoze kibi njogere nyangu katonda watonyesa enkuba etonya ew'omulungi n'omubi era omubi alembeka amazzi omubi alembeka amazzi omulungi n'alembeka omubi na harvestinga omulungi na harvestinga ekyo kyebayita ekisa doesn't segregate. It doesn't base on your works. Tikigenda kubikolwa nti okoze kino sami okoze kino mukama akolebwa ati nedda kubanga mukama amanyi. Onzijukiza waliwo omusumba omu bayina Bible study awo side ze nankulabye. I mean bayina Bible school and Bible study. Yes. Yangambako kimu nti katonda tomugerageranyanga na bino ebyensi nti olwokubanga gundi ali prosperous tekiditamininga butuukirivu bwe wa katonda. Ti katonda ng'ono amwagala nnyo amukoledde kino nangamba gwe kitunuulire ku kyalo kyammwe naawe osootunula ku kyalo kyammwe gy'oli gwandaba oba gwatulaba waliyo atamanyi ku bya katonda naye ng'alina ssente empya n'enkadde kyova olaba ng'ate talina bya sitaani kyova olaba omuntu atasaba waliwo abantu nga tebasaba naye nga batukozesa ndi kwabo ng'ebyaddala taliimu ebyo bya simambo nagendero n'enfuna ssente ng'akola mirimu gye mukama n'amuwerayo omukisa gwe ne bitambula so balinga gamba katonda olumu bigaana kyo kyennyini so mbadde wali nga tuli kuba kyaki kati ekikolwa ekyabaddewo kyamasasi n'abantu okuba nti abasumba abasinga obungi tebakoze eki tebagenzeeyo mwayolesezza empisa tebagenzeeyo nkubadde ensonga lwaki most likely reason is as to why nzikuwadde naye sami waliwo ekiringiridde church for example nanga ndi kubasumba tuna taata waffe ono muwite taata mugenzi musajja wa katonda ali musajja wa katonda kati yafa TB Joshua ne TB tugenda batumwogerako in fact kyekyo kye nagambye tugaba TB Joshua documentary TB Joshua oyo bino sibiinaako bukakafu naye nawulira nti oba omukulu ono kwe yava n'okukyusa erinnya n'agiyita sinagogo omukulu ono w'okubbiri eri ku headquarter mbwe eri headquarter bwekiri musajja oyo yali musajja wa katonda ate nno nga w'amaanyi kyensinga okujukira ku TB Joshua mu 20 wotegeera nti omuntu w'amaanyi tine siteeti emutya TB Joshua oba wiikiya era ne mu documentary baakiraze flat yali azimbye flat bana abantu babava ebweru Amerika batuukira kati nga bazimbidde ey'omulembe babeere nga ne ssente nooza ezijja zibegenda ku ziwooteero ndala zisigalera mu ki babeere wali mu ministry neegwa ng'erimu ejjuddemu mbw abantu bali bangi neegwa abasurvivinga kati baawera ndowooza mbu na 15 naye wokakaza nti omuntu aba w'amaanyi no one questioned the pastor. Omanyi we kiva ku mentality y'abana aba followers. Documentary wazirabye? Naziraye bulungi. Wawulabye abawala abo bye boogera? Naziraye bulungi. Baba in fact bagamba waliwo statement waliwo yagambye ku documentary eyo n'agamba nti TB Joshua
okukyaza abazungu abo okubazimbira okubateekateekera kalina eyo we batuukira nti abateekateeka si bagamba nti abagala nnyo kali katego munga yagamba nti bano abazungu bano baatulugunya nnyo Afirika babonyabonya nnyo Abafirikaani mbukateekateeka kaseera okola ki enslaving n'abateeka mu buddu kyova batulirako abamu baalinga eyo nga bamuweereza nga bamuweereza mu bintu ebikyafu obukyafu 14-15 years ng'abateeka mu bondage mbunga nabo ebateekanga Africans into bondage so yalinga alikola revenge lwakeera waliwo abasumba ate era abaavudde bagamba BBC Africa bo balina agenda yaabwe gye bagoba Bayibuli egamba nti tugenda kubalabiranga ku bikolwa Sami obanga oyagala kumanya Pastor Mutemo Baswali tunuulira wenjogeramu ebikolwa byange twabirabanga ku TV okitegedde nga mulanga birabaga kirala nga mulaga ki omusajja yali asinza ayagala Katonda babifeekinga omusajja yagambye na certifying ku BBC n'agamba nti wali wadde omuleme yawuna. The question is omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo why now when the guy is dead I think after why now 3 years why now lwaki mwaccusing omuntu omufa tasobola kwerwanako anti gogambye oti power somebody is in the power alina even has the guts to go and crush the whole village. Waliwo n'omusumba nga alina convoy bagamba munge wetuuka webe kutono bweti ebanga President Museveni abadde ayiseewo kati osobola okumugala ko nga akyali mulamu era amala kufa lokatuvaayo nogamba munnaye omusajja oyo yali mulalamu ko leka agende kubanga yankola bwati ng'amaze okgenda n'akaana akateewaka obanga olina akaana akalina empisa embi nga buno obwana obulina empisa embi nga goli otaatawe n'omukuba mukono omukangavula mukaawo alinda ogenze ova bwoti pa abehavior nga woli oba ogenze bwoti pa nagamba ayinza n'okuvuma wabanga alina empisa embi nahogerako mafuukula byonna so ekyo bwekityo bwekiri. These are the questions I have. Tegetegeeza nti boogera bifu. These are the questions I have. Yes. Abaana bano bagamba ndi kubaana aba travelinga from so many different countries. Nabyemu South Africa, nabyemu aba Nigeria bennyini, nabyemu aba US, nabyemu bikie ne bajja ku church. Ne babeera ku owa pastor for over 14-15 years. My question is, tebayina zi family tezabanoonyako nga tetwawulirako abagamba nti bannanga abaana baffe bagenda wa TB Joshua bali eyo abasibidde eyo. Kati awe nkugambira, that is the question gye njagala okunziramu kwa walabye. Awe nkugambira nti church etandise okubeera nga eddiini ate etya. In fact bwe tugaana okwerwanako bwe tusumagira abalokole the followers the Christians bakeza Kristo abalokole tunaba twebase nga tukyagenda maaso nga twebaka bwe tuti abantu bagenda kuddayo mu madiini. Lwaki? Kubanga ate eno obulokole naye yazzeeyo eddiini lize mpolampola nga liyingira era eddiini itandise okulyawo church efuuka eddiini. Ekyefuuka eddiini abalokole bafuuka abamadiini ate tekisoboka ate nga twava mu madiini kanisa nava mu basiraamu pozi wali mu isiraamu omulungi ennyo. Pastor njongo nambulira enjiri nangamba yangamba kigambo kimu anti abasiraamu twali tuwakana nga tugamba nti Katonda tasobola kufuuka mwana ate agamba Katonda tasobola kuyingira mubiri kubanga Bayibuli egamba nti he became flesh. God became what? Fresh. The word became flesh. Kati nga tugamba nti Katonda tasobola kuyingira mubiri. Omusumba Bujongo nangamba n'addamu n'agamba nti nga bakola wali Adamu bamukreatinga wali mu ntandikwa ani yamuyingira si Katonda afuuka atya omulamu. Adamu kyali ki Katonda akola atya amuteekamu omu eregeeza from the beginning Katonda yali yayingira ki Adamu omubiri era Katonda asobola okubeera mu ki mubiri era ali mufu asobola okubeera mubiri n'ayambala omubiri n'ayambala kati Katonda
katonda excuse me in Adam's creation God created Adam out of the clay. The clay was lifeless. Nga omanyi clay wasanze ko omuwumbi nga awomba ekintu nga kijjawo kikile kiba lifeless. Now for this clay to partake the life of God, the breath of God, which is the spirit of God, entered the clay. So God put on the clay. Katonda yatayako ki? Yatayako omubiri. So bwekito bwekindi eno the word which is God came and put on flesh. Netumuta Kristo Yesu Katonda ali naffe, Emmanuel Katonda ali naffe. Abasamu bakigaana zinakikiriza nenva mu bisiraamu. Nemanya nti wabanga Adamu yali tositosi. Omwoyo n'ayambala etositosi. Ekyali etositosi ne kifuuka omuntu. Yesu Kristo nga ye Katonda yayingira omubiri nenzikiza Kristo Yesu omulokozi wange. Okay. So wali abasumba kino era ensobi zino ziva ku basumba. Abasumba b'ensirevinze the followers, b'ensirevinze abagoberezi nja kukyukamu katono batya b'ensirevinze abagoberezi batya balina amaanyi mangi nti omusumba wayimirira misasame n'agamba nti leero kusiiba na kwataano abaana basiiba n'abalwadde ne bafeena mu kusiiba okwo. Tolire ko abantu abasiibye enaku anaga Yesu Kristo ne balaba naye kubanga omusumba ayogedde biraba naye kyeŋŋamba kikino nti fear Bible yogera etya kukutya. Bible egamba nti God has not given us a spirit of fear but of love, of sound mind. Yes. Wembeera n'okutya Yesu andaba atya, Katonda andaba atya. Oba n'okutya okutya kwaki waliwo okutya kwa Katonda okutya omuntu ndi kukutya kuno okw'abantu kuno kwendaba mu bagoberezi nga batya atya muntu okutya okunzinga abantu kuli false. That is false fear. Now kyegezaho gaki kino nti I think okutya ye source ya evil esooka. Nkitegedde kyogamba. Bali abasumba bali babateekamu entiisa. Yes. Nze ndowooza kati entiisa eyo neekwata kuba n'abantu abagoberezi n'abanga ne bafuuka slave ne babanga dadi waaba ayogedde toddamu ne woba olaba kifu. Era balina ensamba egamba nti don't bakijja mu Bayibuli ne bakikopinga naye bakikosa bubi. Don't touch the anointed. Kubanga mu documentary eno n'abaana owulira bakugamba nti baatuuka nga balaba bye babakozesa si byabwa Katonda naye okutya naye batya kubanga oyo tunaakola tutya anti abateekamu n'entiisa eno kajugire ku ntiisa Katonda olabe abateekamu n'entiisa ofudde amuyiwa pastor ofudde bw'ofuluma kyaki eno tolina mukisa olina okubeerako omuntu akusumba kyaki olina okubeera ne kyaki emu ani abagamba nti kyaki olina okubeera ne kyaki yatuuka n'abagamba n'obagamba nti w'osaavinga Tibbi Joshua oba osaavinze Katonda anti obaako osolunyiriri kungulu osobola okumulaba nga mutuufu kubanga Bayibuli gyeri Colossians 3 I think Colossians 3 chapter 23 3:23 Colossians abakolosaayi 3:23 egamba nti whatever you do do it unto God, meaning nze mba nkoze ekintu nga nkoledde ggwe nawadi ni matu ya 25 nti wakikolanga kuono munno muganda wo wakikoleranga ani kati bayita mu munyiri ezo naye nga ate wali kye bakola ku siini kirala nnyo anti kye kugambye nti omwana befuula Katonda yamubuuza nti naye bino byonkozesa lwaki obinkozesa n'agamba nti mbu saagala kubyeteekako omunza abyogera mbu byenawulidde byenalabye mu documentary mbu omukyala n'agamba I mean Tibbi n'amuddamu n'amugamba nti ekintu kyo w'osaavinga nze mbu toyina kuleka senga ondeka nga mpa bakita kuwankawanka ng'okyabulamu tokuse ne service ye yes tomatiza togenda mu ggulu obuba bulimba era waba afuuse nabbi wa bulimba okitegedde aba alimbye ekinnuma kiikino nsiiba nkyogera ku channel eno era kankiddemu the biggest problem gy'oyinza okukola mu nsi eno
spiritually kwe kukwata omuntu n'omugiteeka mu kifo kya Katonda. You are very right. Senga nkwata Pastor Mutemo ne nkuteeka mu kifo kya Katonda, Katonda taddibwamu. Katonda eva mutuufu. So kiri kitegeeza kati Mutemo kyagenda okuŋŋamba kyonna. Kanyongeko n'ekyokubiri, Katonda walubeerera. Bagamba tiso tatafanga, according to them tafanga bwali. Bo balowooza waali. Bamanyi bulungi waali. Naye omusajja yafa. Bamanyi mbu waali. So kale nga tumaliriza program eno ya Golokoka, bino ebintu tubireeta mwetunulemu nga mmwe. Conversation esobola okweyongerayo mu comments. What do you think about the documentary? Ndikwaba abagiraba, saagala bapalapase. Oba tonnagiraba kweri ku BBC Africa, era mwezi we guggwereddeko nga ereesa arguments nyingi, abasumba bangi avudde ne bagamba BBC Africa eri mu mbeera ya kuzikiriza bulokole. Era babuuza ekibuuzo, and when you look at it, waliwo pastor, I'm quoting, waliwo pastor eyakoze statement n'agamba he doesn't care whether bye boogera mu documentary bituufu oba bifu. He doesn't care. Ayagala kusooka kubuuza BBC duwe mwali muleese ku musumba mu studio zammwe n'abuulira ku kigambo. Ali kulaganga nti balinga bali wanantalo? Yagamba bali mu kulwana ntalo, kubanga yagamba the attack was not on TB Joshua, the attack was on Christianity. Kale bintu bibiri kukya kye twasoseeko omusajja waffe wano yali atiddwa, Mukama n'amuyamba n'afuna second chance. Yes. Biki byoyigamu tumaliriza, then na biki byoyiga mu story ya TB Joshua tumalirize. Binayize incident ni yabaddewo y'amasasi agamusumba owe Kanani, nayize ebintu bingi, naye ebyo bino ebirina outstanding abantu benjaga balabe bawulirize. Naddala omusumba naye naffe nakitukwatako, naye nsukumizako abasumba babeerese okuyafu kukyengenda okugamba kintu kinayizeemu, naye naabo abasigaddeyo abagoberezi balina okuwula kino. Kinayizeemu nti tulina okulwana nnyo naddala ffe abasumba tulabe nti tetuwerya ntama. Okwerya ntama kwe kulya ebigambo byaffe, kwe kubanga oyogedde ekigambo n'okiwithdrawinga n'okikyusa. Nere kyengambye okuwithdrawinga kirungi, ogambye nti obufumbo bulungi mu maaso ga Katonda, era omusajja afunye omukyala aba afuna ekintu ekirungi. N'omwana ogamba nti wobanga ofunye omukyala asooka okufuna owokubiri mpozi ng'asooka akoze atya? Afudde. N'omwana ojja n'ogamba oti wabanga tamanyi kuteekateeka butula bulungi ku sowaani. Ebyo bigambo byo. Ndikuwa example. Tamanyi kuteekateeka butula. N'omwana ogamba oti wabanga tomanyi kuteekateeka butula ku sowaani. Tamanyi kusala saladizi bulungi. Saladizi oziteekaseka bulungi. N'omikisinga omuceere n'ebijanjaalo. Oyo mute. Wabanga empale yange tebaziteesewo bulungi. Ate nga tebangambyeko nti sebo ne bafukamira. Oyo mute. Nonze tasamye eddiini lyali linkuteko nga sinakoloka nga nfunire mukyala wange. Nali nga demandinga okunfukamira wansi. Respect. Nga nkijja eri mukali kyeri ewaffe eri Musoga. Nga nkijja eri. Naye luvannyuma nnyo. Oli Musoga? Ne bambuulira enjiri. Ne ngenda okulaba ng'ekyokufukamira tebiriimu. Omukazi ayinza okufukamira wansi nga mutima akunyuuba. Kigasa ki? Tewali. Ate nagenda nefuna omukyala omunyankole. Kisingako obutanfukaamirira naye nga mu mutima ekitiibwa okimpa. So nayizeemu nti kiba kibi okasuka ekigambo n'omwana okirya. Tugezeeko nnyo okumakinga sure nti tumaintaininga ebigambo byetwogedde ngaffe abasumba, kubanga bwe tuli entama
bwe tuli ebigambo bye tukasuse tujja kufuuka abalimba era oba ofuuse mulimba oba ofuuse omuntu ateesigwa. Abana abatugobera bagenda agamba nti Pastor Mutemo kuwulira agamba wa nga supporting ekintu bwe kiti naye akaseera kano ate omuntu omu akoze otherwise azeeyo mubiri kati ife tusigadde tukaye tutya olabe nga kyakigamba kale buli mwali vinga bwayagala ekigambo abantu bakole batya bakiveeko. So basically kyosinzo yiga mweyo situation buteeri antama nti woba ogambye easy lekebere easy nti easy eri esigale ngeri ki kati omusumba oyo abantu bangi bamukubyemu ebituli n'ebituli ebiyinza okuba nga si bituufu nga tebiriiwo kankiddemu omusumba oyo w'amasasi abantu bangi bamukubyemu ebituli okusinziira ku statements zeyali ng'afulumiza sometime back n'azirya kati eziswalowinga ziri munda yazijjawo kati awo ne bateekawo ebituli sigambye nti weebiri biyinza okuba nga tebiriiwo mu buliwo nga tebiriiwo naye abantu kye bawulidde bagamba okusinziira ku kino ono ali ebigambo ono ku makya ayinza okujja ku makya n'agamba natukola nga kibwetere ku musanvu n'akola bw'ati era ayinza okuba ng'akoze bw'ati bibuzeewo kino kibaddewo tekibaddeewo astopinze kino because of this kiva kuki because bakumanyiira kubanga tuli consistent. You're not consistent with your words. And remember, these words are not your own words. Ebigambo bino biva mu Bayibuli. Bivaawa? Bayibuli. Tugezeeko nnyo tusabe ekisa. Bayibuli egamba nti tujje ku nnamuntu ya Katonda tusabe ekisa n'okusonyiyibwa. Ekisa weekiri ye Kristo Yesu. Tufune tusabe Mukama, tusabe nnyo tuyirudinge nnyo eri Mwoyo Mutukuvu. Mukama atuwe ekisa tubeerenga obunafu obutujjako bugwawo. Okuleka okubeera ate mu bunafu obwo kubanga time tusaga time yatetuuke nga tusanyukira obunafu bwe tulina nga tubulaba naye nga tubwenyumirizaamu nekigenda bwe kityo. Ekyokubiri kyenzeemu mu event ey'amasasi nti tukole nnyo emikwano tukole nnyo ki emikwano ate emikwano egituzimba ng'omukwano asooka ye mukyalawo yandibadde nga ye Mwoyo Mutukuvu naye ndi kunakyo experience wano wansi nga ye mukyalawo. Tulina okufuna abantu abatubeerako nga batusupportinga batugaidinga. Sami olina okubeerako ne guide nenyonyi eriko campus ebeera muli ono pilot n'abanga akola atya tewali there is no man who is an island mu nsi mu bibiri muno olina okubeerako ne guide ate nga mutuufu naye nze mbadde ndakatana ku event eyo abantu bangi bamukyamya alaba ni programu ezibadde zigendako nga baziteekayo ku TV naye nga programu nga ziwemula ogendako saawa 4 ekyaliyo mwatuula oleka eyo waliwo yaliwo yasooka esookako nileta gye masanganzira masinkana junction eyo anti olumu era atuula linga ewemula nnyo baali basomesa bufumbo ebintu by'omu kisenge Mwoyo Mutukuvu asobola okulidinga. Kale asamikege manya gange tuwale ne Pastor Mutemo. Pastor Mutemo alina ekitabo bakiyita The Shadows and Substance of Jesus Christ. Gwakyagala mu hard copy okukisoma okitegeere mulimu ebintu bingi ebiri mu era wensomye mu kitabo kino nategeddewo ebintu ebimu era ne program tugenda gikyusa erinnya olwa content ali mu kitabo kino. Tubeerenga programu zo tuziyita kirala kubanga bingi byokoonako muno bingi nga tubibuusa amaaso oba ontegedde. So gwali osobola okukifuna bakiyita The Shadows and Substance of Jesus Christ, the things that declared and prefigured Jesus Christ. Kale osobola kinoonyako ku Amazon kwekiri naye oba okyetaaze mu hard copy osobola era okunoonyako ne tuba nga ate tukutuusako ekitabo kino. Kati nno nze nja kwogera ebintu bibiri. Nze mu nsi eno nsinga kutya abantu babiri. Nsinga okutya omuntu ataswala mutya nnyo
then omuntu atayina bakiyita batya, omuntu atayina gwatiirira n'omuntu ataswala. Tiwemba nyina gwentiira nti wabawo bye mba ngenda okukola ne ngamba naye bwenkola ekintu kino Roland anandaba atya. Wemba ngenda nina kyengenda okukola nga kafi yako mukyala wange wakana awulira atya Sami yakoze kino kankyesonyiwe. Nze ndowooza buli muntu making sure okubeera beerako ng'olina omuntu gw'otiirira ajja kuguidinga. Some things are happening mu bulamu buno olw'okubanga abantu beetwala bwetwazi nga bo. Talina gwatya, abantu beyandiwadde ekitiibwa yabavumaavuma dda, abamuli okumpi bonna bamutya, kakati n'abeera nga yalinga kabaka mu katundu ke ako. Nsaba Mukama atuzzeeyo mu kifo kiri. Waliwo yayimba oluyimba n'agamba we nakusisinkana mu kifo kiri ekyasooka. Katonda akyaliwo, tuddewo ojja musangawo. Otherwise bye tugendamu bino bitubuza ate bikuba church at large. Wakati abadde agenda okwatula leero walaba ate ono nga yali mu bubadi, sigamba nti bubadi naye nga yali nga tebikwatagana. N'alaba ate ebya TB Joshua nti bakola we bati ne we bati, addukayo. Leka tukyuse narrative tuddeyo nga we twali luli nga church kyekifo omuntu mwayinza okuddukira oyo yenna ayagala obuyambi. Otherwise tuli mu mbeera nga kati church abantu bazitya okusinga amabaala. Sami Kege gange Unique Media Channel Roland yabadde ku kamera, mbadde ne Pastor Mutemo Buswali. Tugenze.